Yes. Ogambo cha Munnayuganda mpuliriza. Munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Nkutumiddeko nnyo chali wange. Big up on yourself. Oli Norway, oli Netherlands, oli Sweden, oli UK, oli France, oli Ethiopia. Bagendayo. Yes, oli Ethiopia, oli Sierra Leone. Yes, oli Kenya, Nairobi, Rwanda. There so oli mu Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi, Turkey, Kazakhstan, Iceland, Ireland, Mexico, Nancy endala oli mu America. Chali wange wenna nkutumiddeko. Webale kuba nti otambula naffe. Munnayuganda wenna ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga nkugamba kintu kimu webale kuba nti okola. Wetwogerera musajja mu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Twakitegeddeko nti agenda mu maaso n'okuba nti agenda kukola oluyimba ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Beyonce Kogata. Olumalaawo agende anonye Rihanna era bakole naye oluyimba. Tetumanyi ki ekigenda mu maaso kubanga bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti byogera. Rema competition ayagala kugitwala ku next level ngeje mubadde mugamba ntali loko mbwali loko nnyo. Nabwe kityo basaze okuba nti obulyawo system bagikyusa bagitwale mu America. Lwaki Rema agezaako okuba nti akwata amenya banka ku luyimba ne Beyonce mukyala Jay-Z. Lwaki bwe twogerera agenda mu maaso n'okuba nti anonya Rihanna bakole oluyimba. Ye Rema anaasobola okufuna Beyonce ne Rihanna nga bwe bigambibwa oba bintu bya kwesudiyamu oba bintu byakwesudyamu. Awo nno bwe tugenda okuba nti kutuusaako olwo nno osobola okuba nti obinnyonnyoka kubanga ffe wano tugenda mu maaso n'okuba nti tukuleetera ebyo by'osinga okuba nti oyagala n'okumanya n'okutegeera. Olwo nno ogere mu maaso n'okubuulirako banno ofuke the number one internet preacher ng'obuulira abantu amawulire amatuufu n'endowooza yo. Respect still nkwagala nnyo nga bwe nakugambye amanya n'eddoboozi. Yes nzikiriza nkwanirize mu bitiibwa mu mirembe n'obukakamu obw'eddembe. Tukwaniriza ku mukutuuka ffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso Namawono Ekiboya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange. Webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga olwo nno atanaba kuba nti osubscribinga ngamba nti olwawo genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo nno famire egenda mu maaso n'okuba nti egeja mpola. Nzikiriza nsobola okuba nti nkutuusaako biki ebitambula mu ggwanga. Olwo nno osobola okuba nti obinnyonnyoka bwe twogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Yes nkiddamu we twogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Kiteebereza okuba nti mbu agenda mu maaso n'okunoonya omuyimbi Omumerika kyasinza okubeera ow'ettabu n'okuba nti asuusutibwa n'okuba nti abeera overrated n'okuba nti abeera overhyped. Omukyala ono simulala bamuyita Beyonce. Wetwogerera nga twogerezaako ne manager wamanyikiddwa nga manager Kayemba Solomon Ngotono yakafuuka MP Mulamba. Avuddeyo n'atutegeeza nti system y'endo ng'akyagirimu nnyo era nga wetwogerera omukulu ono agenda mu America kugenda kusinkana mukyala mukulu amanyikiddwa nga Beyonce. Kiteebereza okuba nti obalyawo Beyonce alina project gye bagenda okukolako ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula. Wano nno Rema ayinza okuba omuyimbi Munnayuganda gyagenda okuba nti asooka okuba nti ayimba ne international star nga wanjawulo nnyo. Jjukira yes agenda kubeera omu ku bakyala kubanga bw'ogenda mu basajja musajja mukulu amanyikiddwa nga Navio omwaka ngwerabiddemu kaawo naye nga yagenda mu maaso n'okola oluyimba ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Robert Kelly oba Ara Kelly. Oluyimba luno lwaliko abayimbi Nigeria kwali Ice Prince n'abayimbi abalala mu Africa. Yali project ya Africa Number Navio yaliko. Tetuddangamu kufuna muyimbi Munnayuganda agenda mu maaso n'okuba nti ayimba na mu America. Rema Namakula agenda mu maaso n'okuba nti obalyawo ateekateeka enteekateeka olwo nno asobola okuba nti amitinga Beyonce basobola okuba nti akola oluyimba. Twakitegeddeko nti obalyawo bapreparinga Beyonce and Rihanna. Wano nno kitegeeza
ategeeza nti Rema brand ayagala kuba nti ajongerayo. Jukira ayagala kuba nti akonkaringa African music atandika okuba nti avuganya abattibwa Savage, Basimi, Batems, Bateni n'abayimbi abalala abasigaddeyo abagenda mu maaso n'okuba nti bakikola mpola mpola. Tetumanyi oba kwesudyamu oba byaddala. Jukira nti nnaku zino banono bali mu competition ne yali bawa amanyikiddwa nga Eddie Kenzo oba Elisa Musuuza Kenzo, era nga bakola buli kimu ekisoboka okuba nti bevuga speed. Bampita Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Junior, nzikiriza okuba nti nkoma wano olwo nno tusobole okuba nti tukwatagana mu next episode mpola mpola. Respect still nkusa munye ekitiibwa blood wange. Respect katukomewo natera.